Ensinkano y'abasawo eyindidde Kavumba nga yeetabiddwamu abakulembeze ab'enjawulo mu disitulikiti y'e Wakiso, abasawo bannannyini malwaliro ag'obwannannyini, abakulira amalwaliro ga gavumenti mu Wakiso wamu n'abalala okuva mu disitulikiti eziriraanye Wakiso nga Mpigi, ng'omugenyi omukulu abadde Richard Mugahi, Kamisona wa Minisitule y'ebyobulamu evunaanyizibwa ku byobulamu obw'okuzaala mu bakyala. It continues demotivating us when we are castigated on rumors. We know ekibi kiwaawala nnyo, but also you should look at the positives. Simon, mukyalawo bw'akolanga ekizibu towaawalanga nnyo. Sooka otuule wansi otunuulire positives zonna zaleese mu nnyumba yo mu makaako. N'Abaganda bagamba, Abaganda bangi ndowooza in the room, nange ndi Muganda, nti akuba owuwe nsimbi lugwayo lutya, akuba awumbawumba. We are colleagues. We are working amid scarce resources with all those challenges. Let's be appreciated to be good. I've told you I've been in this district for the last 25 years. Personally, even if I walk away today, I'm happy because the way we started it in 2001 is not the same way it is in 2025. Dr. Mukisa mu kwogera kwe asoose kusiima abasawo malwaliro ga gavumenti bagamba nti bakoze omulimu obutaweera okutuukiriza omulimu gwabwe nga kati omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya gwongedde okukendeera. Kyagamba nti kivudde ku basawo abakola obutaweera. Alaze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abasawo mu malwaliro ga gavumenti omutono ddala ng'agamba nti omuwendo gw'abalwadde guli waggulu kyokka ng'ate abasawo bakendeera buli lukya, ekintu ekikalubya emirimu gyabwe. 24-hour coverage is a challenge. Tebafiirwa, tebakuza amazaalibwa, tebakola ki, tebawummula. The medical officers, they are also few. Dr. Mukisa aloopedde Kamisona nti beetaaga okwongera ku muwendo gw'abasawo abazaalisa abakyala nga bangi bettanira amalwaliro ga gavumenti mu biseera eby'okusumuluka nga mu mwaka eddwaliro liyinza okuzaalisa abakyala abali eyo mu 4,000. If we are to do anything to SRH, there is no way we shall hide without having skilled manpower at our facilities. At the moment, there is a heavy high workload and fatigue. In some commission, everybody, each of these in-charges, I've just been talking to one of the senior nursing officers at Kasangati, and the greeting word, as he was greeting me, just told me, can you give us more midwives? Told him from where? Because we have tried and tried, and we no longer have any reserve. The reserve was finished. Our health center force, when you look at the normal deliveries per year, they deliver more than 4,000 live births. 4,000. Again, it's a staffing norm of about 4 midwives. Even if we increase them, we are trying to see, can I give you more? You have like a 5, you have like a 6, you have like a 7. At the end of the day, there is fatigue. tebafiirwa, tebakuza amazaalibwa, tebakola ki, tebawummula.
The medical officers, they are also few. 24-hour coverage is a challenge. Basobola okwongerwa ku basawo n'ebikozesebwa bwe baba nga bakutaasa abakyala okusingira ddala abazaala wamu n'okukendeeza omujjuzo mu ddwaliro ly'e Kawempe. Crying that Wakiso Health Center 4 is given a hospital status. When it's given a hospital status, we shall have a bit of more resources in terms of financial, material, and human resource. And definitely, we shall be decongesting some of these other bigger hospitals, Kirudu, Kawempe, and the like. So we have land, and the title is in the cow's office, 70 acres. I've heard that there is a room of converting these into community hospitals. Let it not just be a change in the nomenclature. Let it be a change in the nomenclature with the resources. Bwe kituuse ku baana abafuna embuto nga bakyali bato yennyamidde kubagamba omuwendo gweyongera buli lukya naddala mu ggombolola y'e Namayumba. Tuli bantu bayifu, literacy rate eri waggulu nnyo, naye tuli mu zimu mu districts ezirina abaana abatanneetuuka abalabika nga bafuna embuto. Kaminsona Richard mu kwogera kwasiimye abasawo mu ggwanga olw'omulimu ogw'amaanyi gwe bakoze okukendeeza omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya. Ono alambuludde ku bimu gavumenti byekoze okutaasa abakyala abafiira mu ssanya. Thank you for joining the Safe Motherhood. The broader house for SRH is called Safe Motherhood. So family planning is catered for, antenatal care is catered for, delivery care, that's obstetric care is catered for, postnatal care is catered for, post-abortion care is catered for, STDs and HIV control are catered for. But all these ones are built on a strong foundation. Abamu ku bannannyini malwaliro ag'obwannannyini basabye gavumenti okubaako engeri gye bayambamu kuba bannayuganda ebitundu 6 ku buli 100 bettanira nnyo amalwaliro g'obwannannyini ng'ekikola gavumenti kubangula abasawo mu malwaliro gano kiyambe okutaasa obulamu bwa bannayuganda. The government to consider a capacity building for the private facilities. Omuyambi wa RDC mu district ku lwa RDC Mbabazi mu kwogera kwe asabye abazadde okussaayo ennyo amaanyi mu kukuuma abaana abawala n'okwogerako nabo okwewala okufuna embuto nga tebanneetuuka kuba muno bafuniramu endwadde. Mutuuze abaana bammwe kasita olaba omwana ng'atuuse mu adolescence stage. Mutuuze omubuulirira abasomesa bajja kwongereza okwo n'abasawo abajja mu community. Abaana tebajja kufuna lubuto lwokka, omwana we ajja kufuna olubuto at the same time afune ne siriimu.